Eyakava Kukyeyo sirimu amutta amumalawo. Bino bye tusiiba tuwogerako nga tukubira omulange ayiriba nkuba Kyeyo mwenna. Ne tubawoninga ne tubagamba oli musanyufu okuddayo ewaka naye tolagajjalira bulamu bwo kubanga tomanya kiki kyogenda okusisinkana ewaka. Ne tubalabula ne tubagamba abantu abamu betwaleka ewaka nga tubatwala okuba mikwano gyaffe, baganzi baffe, abantu baffe, abamu ku bo bakyamu. Okuva luwalinnya ennyonyi n'ojjeena e Bulaaya ye yatandika okufuna omutima omulala era n'afuna endowooza enneeyawufu gy'oli era ng'abamu ku bo bakola bukubirire nnyo okulaba nti nno batukomyayo. Eyo nne ne tubawa ku ngero nteekako n'obutambi bw'abantu ab'enjawulo abagwa eddalu nga bakomyewo ewaka ne baligwira ku bisaawe. Ne tubalaga obutambi bw'abo be batemudde ngazze ewaka ne bamukwata ne bamutematema ne bamutta. Ne tubalaga obutambi obw'enjawulo mu kyo nga twagala mubeere nga muyigamu. Bw'oba osobola weeteekeko n'obukuumi gwe ng'omuntu ebintu ebimu oleme kulaga jjala naye simanyi oba obutambi bunene bwe tuteekayo mu bufuna twandibanga tubukola obutambi buno ne bubeera nga tebubatuukako. Kakati ne lwaleero nkomyewo n'akatambi akapya. Omugezi katuuleko okawulirize, atakagala osobola okukalekawo wabula nkimanyi w'olibanga okeetaaza gye bujjeeyo mu maaso nga ku nsonga zenjogeddeko zikutuuseeko mu bulamu oba ziyinawo omuntu ow'amaanyi ennyo mu bulamu bwo gwe zituuseeko olinoonya akatambi kano. Kyova olaba mbagamba eyeetaaze obutambi obusingawo wano ku YouTube channel yange kwe buli. Mwekyo ne mbalagirira ne mbagamba kwata mu link ekutwale ku YouTube channel yange osubscribinge okwate ku kade buli video yonna gye tuteekayo eberenga ekutuukako zirabe ate era okomentinge. Ne mbagamba ayagala okunkubirako ogenda kunsisinkana ku Instagram page yange nfollowinga osobole okunkubira essimu eyitemu. Emikutu gyange gyonna emirala kwendi nga mpitibwa Shila Adita. Baganda bange bankuba Kyeyo nakana akatambi kamu olunaku olwaleero. Muganda waffe akaaba amaziga agabula okumutta eyakola endagaano okukomawo okukola ne mukama we ngazze okuwummulamu. Essaawa zino yagenza okuddamu okwekereza ng'ayina akawuka ka siriimu ali HIV positive. Naye ng'akugamba Adita nze akawuka kano nakafunye kuva ku musajja wange. Siyina wantu wonna wonna gye nalaze, siyina muntu yenna gwe nali neegaseeko e Bulaaya. Neegase enkomyewo ewaka ku myezi 7 gyokka gy'amaze mu ggwanga lya Uganda. Afuniddeyo akawuka. Omusajja n'abeera mutemu ekyenkomeredde n'atanyega mukyala we nti munnange bw'obadde toliiwo mbadde ntambula. N'atamunyega nti munnange nafuna obulwadde. Mwekyo singa yamugamba osanga wandibaddewo measures ezitangira omukyala ono okufuna akawuka. Mubeere nnyo beegendereza. Abantu be mwaleka ewaka emitima gyakyuka dda. Oli agamba kankutte lwaki nkuleka otambula otaayaye nze nga nkomyeyo. Ne tubeegayirira ne tubagamba bw'obanga bwakakomawo ewaka tosooka kwebambira musajja yenna katukiddemu. Bw'obanga okomyewo ewaka tosooka kwebambira musajja yenna kaabeere nga taata w'abaana bo nga tosoose kugenda kumukebeza kumanya omusajja ono mulamu nga bwe namuleka bwakyali. Naawe kikuyambako okumanya obulamu bwo buyimiridde butya. Abamu ku mmwe mukola ensobi olw'okuba ovudde eno ku Kyeyo omaze ebbanga oyina ennyonta y'okwegatta. Ovudde eno obama bubami ozzeemu empale weebambye. Tomanyi kiddako, tomanyi musajja byabadde akola nga toliiwo, tomanyi mukyalawo byabadde akola nga toliiwo. Abamu ku mmwe muvuna n'ekikangabwa n'ogenda okudde waka omukazi nga yazaala dde abaana, n'ogenda okudde waka ng'omusajja yazaalazaala dde abaana, yawasaawasa dde abakazi. Kaakati omuntu gw'otabadde naye emyaka 2 omwesiga otya? Mutandike okubeeramu n'obwongo. Omusajja mutwale ku musaayi. Waganira okumutwalira ku musaayi oyo mutefuna omusajja omulala ne woba omuyinamu abaana. Abasajja bangi nnyo otaase obulamu. Bw'ofuna obulwadde bwoti ebirooto byo byonna biba bisaliddwako. Gw'abadde ayina ebirooto by'okukola weezimbe otegekere abaana bo.
ekirooto ekyo kiba kisaziddwamu anti ogenda tandika kupooca na bulwadde kunoonya ddagala ogenda kubeera na stress ogenda kudda eno n'eri emirembe gikugweko okukakkana ensi ng'olabanga ekomye yenze Sheila Adita akatambi kano kwongereyo bwe kaba kunyumidde oba ng'okafunyemu ekyokuyiga nsangayo ku mikutu gyange gyonna emirala nga nkozesa Sheila Adita page imbaagala nnyo.